banne ma uncle yalina kyagamba ekikulu yayimba ennyimba ze zaali nnyingi sooka omubyenga nsaba kunsonyiwa buli gwe nanyiiza tusinkane ku stage tudde music olina obubaka tubutwale obugenda okuva ku stage ekyo mwansonyiwe tuddemu tuyimbe emiramwa nagiyimbiranga mmwe mube nga mukiwuliriza oluvannyuma mujja kumanya amazima kubanga nze mwemanga nnyimba abitex nze simanyi kuwaayiriza nateeka olusunguyira mu bintu nsaba bansonyiwe waliwo ekintu kye nakola nga nkikozesa lusunguyira naye ne kinviiramu obukyamu saagenzayo kwagala naye ng'omuntu bw'akuvuma n'akussa ku kisenge nga tolina bw'oddamu n'ogamba kankole kino ate olaba nga kinyizizza bangi naye nze nkyali omu nkyali ne bannayuganda nnumiro wamu nabo siringa bwe balowooza bampeeyo omukisa nkole ebintu ebyo tufune sho ez'awamu osanga obubaka bw'ennyimba oba olitanjagala bwa butwali bwe banafunga bawuliriza bajja kutegeera kye naliko Mayinja abantu kituufu bantu bakunyigira bunyigizi tebakukyawa naye ate mu kunyigira omuntu era asobola okugyamu obukyayi kituufu nze njagala oyogere ekigambo amusole ku live yange eno ebisigadde eby'okuteeka ku stage eyo kooti y'abantu gyolaba kooti y'abantu eyo beba esazeewo ekintu togyepankirako abantu bakyakwagala nze nkimanyi kuba mbabeeramu baako ebigambo by'obasaba kansogera okukutangaza ekintu kimu bw'otunula n'ondaba nga Mayinja bw'oyinza okundaba n'ondaba nti wenyale mu wuuyo ameze nsobola okuwandika olimba ne mu kiro kimu osubira singa ennyimba mmeka ze naakayimbira emyalo emu ofuna kyegamba wali wagendayo okunoonya kasente ng'abantu bonga nawe baalunda mu biru bakingisaha ekyo kyalimu ekyakasente kyalimu essaawa eno abe bwe ŋŋamba nti ndi wenyalimu kati kugambe ekyogiwagire kugambe nti emyaka 4 mitono oba kugambe 7 mitono katuli wano nkuyega ogenda kudda ku siteegi nze ogwange ngenda gukola naye abantu sibalagira kubanga beetegerera kopi ya kaakati Matama Buku agamba ki ageze agatuuzizza bulungi bambi ageze bulungi bambi akoze ettama sano bannange ani alaba nti Mayinja ayinza ommera ettama nedda kusiiba mu nnyumba bambi kusiiba mu nnyumba ogejja naye Mayinja mu byayogedde nze nekirowoozo nti live yabadde planned balina kye baagala okukola naye mu byayogedde mulimu ensonga gye mpulidde bangi abakoze ensobi nga bazikozesa busungu ng'ayagala kubaako baalumya kubanga nalaba bano abaana b'omutimbagano bano akuvuma ng'owulira olina authority okumusinga kati n'oyagala okole otherwise omanyi ekisinga okubeera ekibi nti abantu bafuna amannya batandika okufuna entitlement ne beerabira abaabasitula okufuna amaanyi ago kyovala nti Sayimazze n'akusaba akalulu bwe mumala omuwa akalulu n'atuuka mu parliament atandika okubagamba mwe muli bantu ba wansi temumanyi ffe waggulu gye tubeera mu parliament birala naye ng'ate mwe baajuliza mwe mwamukwata ne mutwala mu parliament kati obusungu obutera okujja bubanga obeera weerabidde nti kituufu bano nyinza okuba kati mbasinga ssente mbasinga exposure n'ebyo bantuusa wenkola ki wendaga kakati nze mukyenfunyemu nti mu biseera bw'ofuna challenge Mayinja gy'afunye ebiseera ebisinga nga tonnazzaayo sooka olowooze ku kyogenda okuzzaayo kubanga oyinza okumaliriza nga oyonoonya okusinga wooli tuleko ku bantu abamu nga bakubiddwa naye nga tebannayonooneka nnyo ne wakati mu kukubwa kwabwe mulaba akazi oyo singa yazzaayo yandiba tasobola nakukola kaduuka ku kyalo ayinza okuba mu politikale bamukubyekubye naye ate bizinesi zenda zikyasobola okutambula lwaki yasalawo n'agamba kino kansirike kankyesonyiwe so ebiseera ebisinga we bakukuba kubanga tomanyi na bakukuba ddi we bapulaninga kusalawo kukukuba
soko wetegereze benjagala okuddamu betegese batya kuba ekigenda kyo kiyinza okuba kyakukunyiiza naawe kigenderera kyabwe ki tulina waani awo leero presa